Nonya bagagga. Hane ka chonjo etaga bagagga. Ogenda funa musical copyright. Iteka lyayise. Biru yayise. Ngalaga okutegobba. Simufuna ngako olwatana ali ku copyright. Nje kulaga. Ngokutegobba nya copyright. Bamutekako copyright simanya ali asente. Bwenagenda yo kunyamba ku Federation Kenzo yampe emitwalo 2 ku buwimbi ebitaano. Eriiso lino amadwadde simanyi ndabali netaganda be doctor mu bwangu tolaba ngwedda ndisangula mpula lijja amaziga gena we optician yafunye gundi musawo wa maaso yafunye nozali yafunye gundi interpreted murder gwe ogambye chi copyright obuga afuna mu copyright lo president anataka okusayininga mpaka okufuna sente 10 ngazijja zicholo zijja copyright kimyo mutegeera sebimanyi Jagamba Kenza nkubireka abinyinyonyo sibimanyi ate ngoli muyimbi ati nze copyright sijimanyi lili pazi tamanyi copyright kati nze manya abayimbi awatabimanyi chance nalu gatamanyi copyright enaku nabadde mulabali era bagenda kutubbira bwerere chance nalu gatamanyi copyright tajimanyi aluna mubira manyi copyright tajimanyi walo kati abayimbi tebamanyi copyright tuve mu kamera sanyiga nzita nnyo jebbi sawa mmekaawo dakiika film dakiika 2 omanyi gwe ogenda n'okwata n'obanga akwata film ojja lumu ojje n'ebisawo n'amajambiya n'ebyambalo tukole firimu wano mu bimuli twetemeeteme iye nsobola otonjako interview nga linga akwata firimu nembula okumukuba panchi tukwate lumu firimu ebya copyright sibimanyi wabula nze kyenjagala nenyina enamba ya Kenzo ogiina abantu abatuwa enamba ate nekubira nga tokwata oba otegeeza ki abaga class yasizo kati tuwe kanze so saving number nga sagala kukwata so nanyi saving awo kuba sikwata kati babikola kati lumukira kwanko Kenzo mugambe copyright mugambe aloko wayogedde sakategedde ngenda kufuna muntu mugaka wayogedde mugambe ndi ngenda kufuna muntu mu copyright badde hello hey good morning this is a Jeba yako mkwano yogera ko ne Uncle Chum. Uncle Chum. Nsala Eddie what is the WhatsApp message? Wanje? Eddie what is the WhatsApp message? Mwezi WhatsApp message. Ona ni Nyamtolo. Personal assistant wa Eddie. Personal assistant wa Eddie. Can let me do that. Na muntu naye yetaka ko copyright. Ako chumi. Mbona Nyamtolo. Waje bani yakutte simu. Ale kanawe chumi kanaye kisusa. Ate bafunye Nyamtolo kati Kenzo mba mwagaza. Kinebya copyright mbiva. Kati kigenda kuyamba ngofuna mu buyiya bwo